Okyalaba okwanjula n'embaga. Kati asinkana abantu bangi abaleeta wano emisango oguma otya? Mukwano nze abantu nabamanyira ate nakula njagala abantu nja kwagamba kangambe nti engeri nti okukula kwange nali siina nnyo mikwano kati ate nesanga omwami wange muntu w'abantu. Kati of course nali nina ozimbira ku ekyo ekintu kye nsobola otambulira wamu naye wanze siina nnyo mikwano ge mazima. Ate yabeera bw'omwami ne bafuuka mikwano nafuuka mikwano gyange bambi. Kati abakazi abakubakuba amasimu kyamaani obakola otya? Kuba ndaba wano amasimu mangi agamuvugirwa okola otya? Bwe kiri of course yo omwami wange kwegamba ku saidi yange namuwa eddembe lye kyenyinza okugamba ng'amasimu bagakuba kuva ku makya saa 8 ez'ekiro omwebase bakuba babakonkola era ne geeti by the way geeti ezaffe zibanzigule kuba buli kiseera abantu baba bajja tolesanko wano nga waggale era n'abasanga mugenda gamba kati mwagala abantu badde ku geeti bakonkone muweereza mutuufu. Togera kyenyinza okugamba nti kwembadde nga ntambulira so tofaayo ne bwakuba essimu kyamaani nedda mukwano munankubye nabamanyira nabamanyira kubeera mulimu abajja nakugamba kati ate ono oba tumukoze tutya bamufunireko wayinza okwebaka nga mukazi nga musajja bakazi olumu bambyolyaze n'abaana nga omutuufu olaba nti yeetaaga okuyambya okagamba nakimanyira kuba ye abantu bo tebaggwawo. Emmere ebeerawo buli kiseera bambi kubeera nesobola enjogera era tulinawo n'abaliwo abaana naye tetumanyi bazadde baabwe tetumanyi gye baava kwegamba eyo embeera etambulira wakaana bamala ne bajja ne babakima abantu baabwe abamu bakula ne bagenda abamu nemugezaako banoonya ate nabo ne balaga nti oba tebaagala oba kusuula buvunaanyizibwa eri abaana kyenyinza okugamba kwegamba gamazima abantu bonna kati nabamanyiira. Oli maama omutuufu chairman wafuna omukyalo kituufu kyala nafuna mutuufu nafuna omuntu nali njagala ate nga naye anjagala nga tukwatagana essimu yange yiyo giraba teremu password ali bonna bagikozesanga bakola ki ekyokudenga ne wali emabegako nti anyambyeko yinza wabulamu incident emu yagwa wano kyo saa 8 kyala yajadduka bawa mukubye yaloza amugoba kati ne tugulawo mangu ennyumba nze naggulawo naye kyamazima ogenda ofuna bwenti ebweru ng'alinganga bwe yazaalibwa kiki kubanga yatugamba enkeera nti yali yeesibye ettawulo omwami gye bwe yagikwata aleme kudduka gye yamulekera kati nagonenga nadde obuzenga nenzayo nemuyita mami yangu yambe mukyala muno mami n'avaayo n'amuyamba n'afuna n'amubikkako kati namuteekateeka neyeebaka ne bukya ne tuka tuyita omwami tuyingira muki mu nsonga n'ennyini ate nga yakansalinga abantu abo kitegeeza naye abanyambako ku nsonga y'erusi n'abakyala abo abatali nga aliko wala abasinga abagukirawo mami n'abakwataganyisa ku nsonga eyo. Tabula, buli kimwe kya
nange njikukwa incident eyo tewatya ng'otunuulidde omukyala nga zzenga bwe yazaalibwa saatya lwa nsonga omwami yasoose n'okumulaba saatya lwa nsonga nti nakimanya nti bibeera mu maka bibeera mu maka ate era omuntu waddukira bambi n'ava gy'avudde ng'ate wala n'atuuka abazze kutaasa bulamu bwe yesu ekiri kubeera abo abantu babadde nga bajjawo bambi ab'enjawulo naye ng'ofukosa era bakwasa genda kugamba oyo munyambeko olwo nombuuza kati nze ntandikirewa nze siri wakakiiko agamba ojja mukwasaganya nomukwasaganya ate nabo bambi ne bakuwuliriza ne bakuwuliriza mwebale okuweereza abantu amiina mwebalire ddala bane bakongera ebisanja n'ekisanja byonna kaddi etulawe watu kaddi kubanga tubakulembedde ebbanga lyonna myaka emeka nga kwoli oba 210 myaka 15 nze ssentebe w'ekyalo ate nasooka kuba ssentebe w'abavubuka naye n'abantu bennyini banjagala nange mbaagala bambeererawo obanga yagala okivaako ne bagamba chairman sigala ate kino ekyandooza kyekisinga naye ekyalo kino ekisinga n'obunene kirimu abantu b'emitwalo 3 kati abantu bayitirivu naye kitiibwa kya Mukama wala tukisobola kikwataganya abantu bakwagadde mu kaseera we wakolera embaga bakiraga bakusupportinga ne bacontributinga batu obukadde 15 ekiki obukadde 15 naye n'abantu abamaanyi ate abamaanyi oba mbamenyeko bamenye tewali buzitya owekitiibwa Kiwalawe Male Gombe Junior nina omukungu Simon Kabogoza wa Buganda Land Board omude abo bebaali bakulembera meeting kati bakwata dda bakola ki wawe omukulu Lawrence Sempija best man wange mwami Mutagaana Michael bakwata Metroni waffe kyala bikikamya bantu bangi Patrick Kabawungu waliwo omukulu akola mu Stanbic Bank bamuyita Wampamba Atanasi oye yali akola guno na guli ebyokufumba bina sente yazikola n'azituwa bantu bangi batuwa sente batwagala nnyo twagenda okujanga bukadde 15 wabutuwadde ku mukolo mwina kye mwateekamu ezammwe ekyamazima twali tulizaabinzeewo naye twali tutidde omukolo twali tulizaabinzeewo bukadde 7 tunatandikira kyazima tetwazikwatako ssente ate twakwata ku ssente abantu batuwa ssente kubanga kyenzijukira ku Friday ng'emukolo gwankya olukiiko otesesi lwanjyako essimu nebaa kati gwe sooka owummule nono n'agenda n'awummula kuba yali ku Hotel 49 eya mukulu Kyeyune ate naye muganda wange oyo mwami Kyeyune wa hotel Nakawuka Mirasi n'atukolyako bwereere kati ffe nga tulina amasimu kati ate abantu basigala basindika ssente kuli mpulira ogenda mu honeymoon nga ssente tulina ndala nnyingi batuwadde ssente kwegamba obuweereza obulungi kitu kirungi waliwo ne mwanyinaze Aisa Tools ku Sauli yako mutegeera oyo yatwala Dubai nakwata omukolo gwe atakati yatwala Dubai oyo mwagala nnyo oyo mwanyinaze oyo mukyala mulungi nnyo ono yagamba kamwambaze oyo Nakato Aisa kyali kirungi nnyo Nakato oyo omumanyi nakwata omukolo gwe kati abantu bangi neyatuwa 1,000 neyatuwa 2 bantu bali batuwa ssente amiina tubebaza mwagenda ne kahanemuuni mwafunayo ko bebi oluvannyuma kibulize ddala ono olinda ki anti byetwasooka okukola tukyanyumirwamu nafikula mwebale nnyo mwebadde n'okutya wanyi osomigala abirimu kati simbula somekimusomire abanja gyatuli She
nina oli mu seminaariyo simuki wenna totegera kyakuzza mu seminaariyo kali mu seminaariyo konna bakaleetera amazina n'erya Mwana n'erya Mwoyo Omutuukirivu. Amiina. Ayi Katonda Kitaffe, tukwebaza ekirabo eky'obulamu ky'otuwadde, tukwebaza ekirabo eky'abagenyi baffe bonna abali wano, tukwebaza ekirabo ekya sakramentu ya matrimonio gy'owadde omwami n'omukyala Wilberforce ne Dora. Gwe atukuŋŋaanyiza wano ffenna, tukusaba omukisa, tukusaba owe omukisa buli omu ali wano, ate tweyongere okumanya n'okutegeera nga tulabira ku bannaffe Wilberforce